Nyongera maaso n'okulamusaako gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Update TV yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo ddala gwe mukwano gwange. Simanyi ngeri ki gye nnyinza kwebazaamu naye nkutegeeza okolera ddala ekintu eky'ensusso okulaba ng'onywezawo amayengo g'omukutu guno ogwa UG Update TV. Muganda wange naawe kennyini okuyambye okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Mikwano gyange nkutegeeza gw'atanna kuba ng'osubscribinga genda mu maaso obe ng'osubscribinga, likinga, sharinga. Mikwano gyange mbeegayidde leka tusubscribinge muganda wange ali eyo. Omuyimbi amanyikiddwa nga Zaawedde, amannya ge amatuufu naye nga mu kisaawe ky'okuyimba ayitibwa Azawi. Tumulengeddeko ku mikutu gya social media egitali gimu, ku Twitter, ku TikTok, ku Facebook. Afuddeyo n'asonga olunwe bayimbi banne ng'abalangira okwetuulako, okusirika mu kaseera k'eggwanga nga libeetaaga. Mu kaseera bannansi nga babeetaaga ne basalawo okusirika. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mukwano gwange gwali eyo yeekumira ku UG Update TV. Njagala okutegeeza nti nno mu kaseera kano twali tuli mu kulangirira okwekalakaasa eggwanga nga tumakinga paka ku paliamenti y'eggwanga Uganda, okuva we twatandika okulangirira nti kugenda kubeerawo. Nga mukwano gwange ali eyo abadde nga ali nnyo ku mikutu gya social media, kaakati yavuddeyo bulambalamba n'alangira abayimbi okuba nga basirise batudde mu kaseera munnansi w'abeetaagira ne batavaayo kuyumisa ddoboozi lyabwe. N'agamba nti ate kyandibadde kyankizo nnyo ne bakozesa pulatifomu ettutumu lye bayina okulaba nga balwanirira ku bannayuganda ku nsonga ezigenda mu maaso, kuba nabo bannayuganda. N'agamba nti bandibadde bo, temwandibadde mmwe abannayuganda nga babeereddewo wano muba mubeetaaga, mutuuka n'okujja mu bifo byabwe ebyowansi ennyo gye mutasobola na kutuuka nga mubeetaaga okulaba nga babeererawo mu konsati zammwe, nga babeereddewo nnyo. Ki kye batabakoledde? Naye okuba nga wafuddeyo ensonga egenda mu maaso mu paliamenti y'eggwanga ey'okulya enguzi ng'ate nammwe mukiraba ne mwetuulako ne muvaayo ne mutayimusa ddoboozi lyammwe, nga mmwe society yandibadde erabira ku mmwe ne basobola okuba nga batwalanga mubeera exemplary gye bali, ne musobola okuba nga nammwe mwenyigira ku bantu bano ne mubakulemberamu okulaba nga bagezaako okuba nga basonga olunwe mu ekyo ekitali kituufu, ekitagenda mu butuufu bwakyo mu gavumenti ya Uganda. Naye n'agamba neewunyiza nnyo okulaba nga bayimbi mwenna ab'ettutumu teri avuddeyo wadde kukolola, wadde kunyega, wadde okwasimula okulaba nga mu mbeera egenda mu maaso gye mumanyi ddala ate nga nammwe ebanyigiriza. N'agamba nti nno olw'okuba nga mu bajeti babayisiza biliyooni 5 ez'abayimbi, kati babafujjirira omusimbi, mugezezzaako okusirika olw'obusimbi obwo babalimbalimba obubaziba amaaso, so nga singa munaayimirira ku nsonga emu mujja funa omulamwa. Oba okitegeera kyabagambye? Kubanga mu kyo kiri nti omuyimbi bakufujjirira obusente obutaliimu, naye ng'ate ensonga z'oyagala tebazitadde mu nkola. Wali okyegenderezzaako, wali okirowoozezaako nti nno singa bassa ensonga z'obweyagala mu nkola mu kisaawe ky'ebyokuyimba osobola okubeera ow'ettutumu nnyo nga n'obwo mu biliyooni 5 tebukyasobola kubeeraawo kukanga nakukubisa mameeme. Oba ekyo tokirowoozangako? Kaakati abayimbi baffe mutusobedde, go ge mazima. Amazima bannayuganda babeereddewo, bannansi babeereddewo mu buli mbeera, bawuliriza ennyimba zammwe bazipushinze, babafudde battutumu. We mugenda okukola konsati bababeererawo, babeera nammwe mu buli mbeera, mutuufu bayimiridde nammwe, naye okulaba nga temusobola balwanirira, temusobola babeereramu. Okimanyi ensonga y'okwekalakaasa singa evaayo ng'omuntu omumanyifu y'avuddeyo n'ayimirira, olowooza abantu bameka bayinza omwegattako? Example gye ngenda okukuwa ya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, we yali yakava mu paliamenti n'ayimirira n'agamba nti nno sikyadde akwesima mu paliamenti, ngenda protestinga, ngenda kubanga nnyimirira ku nsonga y'okukola ekibiina
kugamba buli nsonga yonna gy'abadde avaayo okukola muuvu gy'adde ateekinga olw'okuba nga abadde mukulembeze w'abantu abantu bamubaakinze oba okitegeera so mu mbeera yonna si nsonga wayiwooli si nsonga biki by'okola oba oli munnakatemba naye yonna yonna gy'osinziira okuyitira bannaggwanga basobola okubaakinga emabega osobola okubaako ky'okyusa oba tusobola okubaako kye tukyusa mu ggwanga lyaffe mu paliyamenti yaffe nga tuyita mu ggwe nga tukasuka eddoboozi lyaffe nga liyitamu ggwe muganda wange ali eyo nga we tubawagira ne mukuba ennyimba zammwe ne tuziwagira ne tuzaagala naffe mwandibadde muyimirira naffe mu nsonga ezimu ezitagenda mu butuukirivu bwazo mu ggwanga lya Uganda kuba teri atalaba nti enguzi eriibwa buli omu alaba nti enguzi ekola ki eriibwa oba okitegeera so buno obusente bwe babafujjirira obbasirisa tebulina mulamwa so azawo avuddeyo n'abalangira n'abagamba mwandibadde musituka naye mubanga mubeera bumu ku nsonga eziwulima bannayuganda kubanga mu kaseera emutuuka nga mubeetaaga babeerawo ne bwe batuuse mu kaseera nga babeetaaga temubabeereddeewo mwenna muli eyo musirise cce ensonga muzeebalamye muzisudde ebbanga temwagana na ku interactinga wadde na nsonga n'emu olw'okuba mutya okuluuzinga ka interest akatono ke mufuna okuva mu gavumenti bayimbi baffe mwebeereremu mutuswazizza nnyo nze mbabuulira kati mmwe bwe tubadde tulinamu essuubi tusobola okuba oluyimba ne lugenda ku platform gavumenti yaffe neeruwuliza message n'etuuka naye kati tusanze no doubtinga message zemutuuka tetwagala bintu bikolera mu kamooli jangu obikolere mu lujjudde ne gw'oyagala okitegeeza akimanye ategeere wa ngeri ki gye kitunyigirizaamu kitunyigiriza kyenkana ki kati ono omwana omuto azayiwa abanga avuddeyo n'asobola okulaba ensonga zino mmwe abayimbi be tuwagidde okuva emabega emyaka n'emyaka lwaki oba tosobola kusituka n'ovaayo golowooza zino ensonga zinyiga ffeffe kaggwe tezikunyiga ate weewuunye nammwe muli baavu temulina ssente naye obadde omanyi lwaki oli mwavu kutunulako mu nsi endala otunule bayimbi banno mutunuulire n'abeera upcoming embeera gy'abeeramu kati ggwe olinga agamba ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga zikusanyula tunuulire ebbanga tunuulira gy'ovudde tunulira woobadde otunule n'eggwanga lwe likutadde bannansi bwe bakutadde gwe ki ky'osobola obbasasulamu mu ssente ze bafujjirira nga bagenda mu bivulu byo gwe kiki ky'osobola obbasasulamu nga n'akasongo obutono kakulemye okumakinga ogenda ku paliyamenti y'eggwanga kale okumakinga kuba kuganye vaayo yatuleyo ekigambo kimu naye n'ekigambo kiganye gw'olowooza obwesigwa n'obuganzi bugenda kuddamu kuvaawa nakugamba nti talenti esobola okukozesa okutuuka ewantu wonna w'oyagala mu buli kifo kyonna kyonna ky'oyagala okubeeramu naye ekintu ekijja okukuumirayo oba okuggyayo kijja kuba karakita kyekintu ekigenda okujja gy'obadde yonna yonna kikukkirize paka wansi ate era karakita yegenda okwongerayo n'okukuumira awo w'oli oba bino ebibiri obyawulo bitegedde talenti ejja kuyamba otuuka w'oyagala naye kijja okukuumira eyo gy'oli talenti gy'ekutadde ze karakita kitegeeza karakita zo zisobola okukuumira w'oli oba okukkiriza n'okujjawo w'oli kati ku bibiri londako kimu karakita zo zikozesezza otya ate n'ekirala influencinga otya abalala how have you influenced others olina omumanya nti buli ntandikwa y'ekintu ebeerako n'enkomerero ate ku nkomerero yaakyo weekuba entandikwa y'ekintu ekirala Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakomekereza ekisayi ky'ebyokuyimba okubeera ow'ettutumu nnyo nga bwe yali yamanya nti enkomerero yaakyo n'atandika new chapter so buli kintu kyogezaako okulonda mu bulamu kirina engeri kigenda okupushingamu abawagizi abalina mu yes ng'akyayimba ye abafunye yayongeddeko abalala ng'avuddemu ng'azze mbya politics yes
kati so bayimbi baffe mwebeereremu. Mukwano gwange nkutegeeza wamma teweerabira kusubscribinga, teweerabira kusharinga, teweerabira commentinga, teweerabira kusubscribinga. Ffe tugenda kubeera wamu nammwe, naffe mutubeereremu. Mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates.